buli nkuba kyeyo yenna nga oli Kadaama njagala owulirize ku butambi buno. Ono mukozi munnammwe ye asazeewo okwetta olw'ensonga nti abadde ayagala kubanga adda Uganda, bakama be n'abateekamu ekirowoozo nti ayagala kudda waka ne babeera nga tebakigula. Bwe baganye okukigula ko ye ennina enkola ennyangu ebadde etya. Enkola eno gy'akoze ennyangu yeey'okubanga anywa kemiko ezimu ku zaakozesa okubanga alongoosa ewaka nga ye alowooza yemu ku shortcut ezigenda okubanga zimutuusa oba zimuweesa emergency travel abeere nga addayo ewaka. Kino ekikolwa nga nze Sheila Adita ngenda gamba kyekikolwa eky'obutiisiiza ekisooka, kyekikolwa eky'obusiru ekisinga. Igwe ng'omuntu gw'olowooza nti nno w'onywa ebimu ku ebyo ebyefaananiriza obutwa ebigenda okudamejinga ebitundu byo eby'omunda ebigenda okufiirako okufa oluloddayo amangu. Jjukira ne w'oba obinywedde ojja kutuuka nga oli mulambo. Eno ensobi temugikolanga. Yes, it's your girl Sheila Adita. Nkimanyi nti mbadde mbabuzeeko nnyo, njagala mukimanye nti nno mbadde n'ebimu ebimpuuba kati nno ate era mbadde nakyalako n'eyo ewamu ku bantu abanfudde ensonga anti wenjogera bwe ntyo mba njogera wa Jjajja Samasiko. Mwena batimu Samasiko mbatumiddeko nnyo, mwebale kundaga mukwano nammwe abangeyeza ye nabategedde nti mwangeyeza abatanjagala mwafunye chance nammwe ne mundabako mwe muli n'abaŋŋambye mwana muwala va ku firuta ng'olabika bubi nga tolina firuta muve ku firuta mufaaki ne firuta nammwe mwena twabategedde. Tetugenda kubanga tubanyiigira kubanga nammwe eyo yendowooza yammwe wabula nga naffe abenyigira mu firuta yendowooza yaffe ffe tulowooza mbutuluukinga bulungi nnyo, we look more beautiful nga tuyina filters. Kyova olaba tubagamba bwe mutulaba nga tetuziyina temwekanga nnyo. Ekiri ekyakuleetera okuneegomba nga nziyina ky'oba osigala nakyo. Bwe mba nga siziyina tonneegomba bireke bulesi n'okungeya tongeya. Kino kitwale nti nno obanga omuntu eyeekubye ka makeup kambatwaleko mu maloboozi g'ono omuwala eyalowoozeza nti nno waaba yesse kigenda baako engeri gye kimuyambamu, kigenda kola impact mu bulamu bwe okubanga adzibwayo mangu ewaka okusisinkana famire ye nga ye wabadde akirowooza. Katugendako mu butambi buno eno ate era tumanye n'endowooza yammwe. Igwe endowooza y'ono mukozi muno ogirowoozaako ki? Katugendako mu butambi ate era tubere nga tukomawo. I'm Logos Pista. How old are you? I'm 29. 29. How many years are in Jordan? Almost 6 years. 6 years. Yes. When you come back from the office, did anybody push you to stay, or you, from your side, you think I want to work more? Me, myself, I say I wanted to work, yes. Now you are with Madame how many years? Almost 1 year. 1 year. The Madame, she's very good, right? Right, Madame is very good. Yes. Yes. Good or not good, no problem about that. We're asking about the salary now. Now salary, you took your salary? It was 300. She's giving me 250. Right, okay. Now you get all your salaries? I get. How many salaries you need from Madame? No. Nothing. Nothing. Madame, sometimes she need your mother to, that she is sick. Your mother, she's alive or she dead? My mother's alive. She's sick. Alive. She tell you, she need, how many times she give you money for mother? This is separate from your salary. She give you $100 because I have and transfer for $100. After $50. I have a receipt from Madame. I was in you send you 100. She tell your mother she's sick, you send you 100. Forget about that. Now you salary completed with Madame. Yes. And first employer? Sorry. For anyone, you need salary? No, First employer, second employer, another one? No. You know. Okay. You don't need any salaries. No. Sure. I'm sure. How are you? Be nice, yeah, Toby. Everything with you okay? Okay. Khalas, I will drop you in the office. It's okay? And finish everything about you, okay? Come, walk. We have anything from your leg? No. From your body? No. We don't have anything. Everything with you okay? Khalas, Madam Sahar, already I take the gear. Everything, the gear safe now with me. No problem about that. Osibya kyasoboka nsubira osibya ebirungi banaye neeyanziza neeyanzejje mwebale kutaasa bulamu bwange mbadde nsula ntudde mbadde nsula ku mulyango omukazi babasajja bano bazze okunkima ab'oku kitongole omukazi ne bamubuuza omuwala gw'ogamba oyagala kusala yakola ki gw'okuba yakola ki lwaki wamukuba olwenkanidda tabadde mu akkiriza byonna nti yes namukuba
ate nze nsala n'ebiso mwenyini bw'ati bw'ayogera tatidde era abagamba n'agamba anjagala nkole maleko contract neŋŋamba nedda ku mbeera gye ndimu nedda ne mba nnyonnyola nti yabadde ayagala kunkuba eggulo kunsindika ku madaala we nabadde ndikodinga amaloboozi ge n'ansikako essimu era amaloboozi ge gonna kusindikiddeko onfuna ssebo ne mugamba why do you like fighting with me all the time? I'm sitting here, what have I done? Neŋŋamba sisita we era sisita we abadde onagamba kituufu omuwala taliiyo ssebo nfuna ennyumba ey'okubiri ennyumba gye nava ennyumba eyasooka baalya ssente nenzira mu nnyumba ey'okubiri baali bansasula ate baali banjagala nsigaleyo onfuna ssebo naye nali nnima nnyo nga nnima ne mbagamba nedda njagala kukyusa nnyumba ndala namalako contract bulungi era ne bansiibula bulungi ne bangulira buli kimu ne baŋŋamba kale ne bankomyawo ku woofiisi era ne bampaayo n'akasiimo bo bennyini nembeera n'essente zange ze bampa gyali emyezi 11 era zonna zitereka ku woofiisi era weeziri wentuuse era mbagambye ne baŋŋamba ssente bweziri onfuna ssebo naye omukazi ono z'abadde ampa ssente zizo mbadde nzijanjaba mukulu wange naye ennyumba mwe nava ndyoka enzije wano nasigazaako emyezi 11 ssente ezo nenzikwata nali mpeerezanga mukulu wange nga mulwadde nfuna ssebo kati kwe kusigaza emyezi 11 ezo ssente emyezi 11 ze natereka ku woofiisi naye mwene ennyumba siterekangako yadde 10 kubanga mbadde nziweereza n'ebipapula mbirina ssebo ebipapula mbirina nange waneeno oba oyagala nange nsobola okubikufowadingira kati baŋŋambye okukola neŋŋamba nedda kaŋŋende ewaka mpumpule kanzire ewaka kuba naja 2017 kanzire ewaka ŋŋende mpummulemukko nja kudda bwentyo bwe mbagambye sinagambako nti ndi kwagala kukola yesi njagala okukola naye mbagambye kaŋŋende mpummule kandowooze gwe ng'omukozi omaze okuwuliriza obusiru bwa mukozi munno ekikolwa kino temukikolanga ekikolwa kino eno kya busiru nnyo ekikolwa kino ky'abantu abataasoma abantu abagwagwa igwe ki ekikuleetera okulowooza nti nno engeri yokka ey'okukuzaayo ewaka kwekolako bulabe imagine tusiiba twogeranga nga tukuba omulanga bakama bamwe balekeranga awo bakola ebintu ebikyamu ebibateeka mu bulabe ebintu ebibatta ate gwe omukozi wennyini nawe otandise okwekolako ebikolobero otandise okunywa obutwa otandise okwewa Rolex simanya weewa ebintu byemukozesa okwoza mu kigo olw'okubanga olowooza nti ebyo wonoobikola ogenda teeka paniki mu bulamu bwa mukamawo asobole okola ekyo kyoyagala niweerabira nti nno kino kyoli mu kukola kigenda na bulamu osobola okufa naye waka gy'obadde weegomba okudda amangu n'otatuukayo mbasabanga nnyo ne mbagamba mubirenga n'obugumiikiriza mu mitima gyammwe musabe nnyo mukama munnange tomanya osobole okufuna ekyo kyoyagala osobole okudda ewaka in a good way mu mbeera ennungi nga tosoose kuyomba na mukamawo naye ng'omukubisizza bwongo kati njagala weebuuze kwoyo omwana ne mukama we ani musiru asinga nze ndowooza ye mukwano gwammwe ye musiru asinga ogenda kuddirayo mukeese ng'oli mulambo ife omusango tuguteeke ku mukama wo nti nno ye yakuse anti singa obutambi bunene tobutadde tetwandikitegedde nti nno igwe ng'omuntu yennyini omukozi gwabadde ayagala okwetta ebintu we biti badunyaze mubiveeko temubikolanga bintu bikyamu mulowoozenga nnyo igwe ng'omuntu omukulu oli mugezi ekimala bw'oba okoyo okukola tusiba tukola obutambi obubawa engeri gy'osobola okuyimirizaamu contract n'ogivaamu n'oddayo ewaka bw'oba okooye era ne tubabuulira biki by'olina okukola n'omutango ki gw'olina okusasula ogw'okudiikinga contract jjukira bw'oba oganye okukola nga wateekako endagaano wasayininga endagaano that means osazizaamu contract you've breached a contract you've terminated a contract ng'ate oyina okukola ebyo byonna n'okugumira ebyo byonna ebigenda okuva mu kikolwa ky'okoze kansuubire nti nno akatambi kaneno kali very clear era nga mbeebaze mwena abasubscribinga edda mukola kyamaanyi ate n'abasubscribinga okyalina chance naawe yesaawa osubscribinge ate era obeere nga otweyingako nsangayo ku Facebook page yange ne ku TikTok nga nkoza Shila Adita ate era yagala okunkubirako gye ndi nnyo ku Instagram embagala nnyo see you in my next video.